Reform updates zetugenda okwogerako olunaku olwaleero tutuuseewa nabagambye munna Uganda tojja maaso go ku reforms tokkiriza diversion yonna reforms eno stage ya reform revolution weeri yetutwala to the next step either protest vote oba tugenda kukwata direction ndala kubanga ne president yakugamba tamanyi oba akaluka n'abaayo kubanga baagala kajjawo omubbi Anita Amongo nga yatulondera president nga yakubiriza okulonda kwa president kaffe banna Uganda bakitujjeemu okitegera ekintu ekyo so ebibozi mubiveeko kakati nabagamba olaba ng'ekibozi waliwo ekibozi ekitambula osooka nga noga wait a minute what is going on nosooka n'osirikamu womala okusirikamu n'ogamba tukoze tutya ng'ogamba kangendeko ku infinite class nsomemu tulabe Muna Uganda kankubuulira ekintu kimu waneeno akazzeewo akapya ekyo ekibozi ekiri mu kutambula mbwe omuzungu simanyi tajja kuyamba simanyi omuzungu talina kugenda kukolawo waliwo nono n'abamu abatandise okuwoza mbu simanyi Libya omuzungu yagendayo yakola etya simanyi Iraq yagikola atya for as long as revolution eno etambulira mu human rights and democracy that is a foreign policy nkiddamu eyo foreign policy tebakusiriwaza nowebeera protestive vote it is a foreign policy okitegedde ekintu kino ekibozi kino ani akitambuza ono omwami ono Museveni lwaki akitambuza ngenda kukubuulira nesooka weebuuza ebintu bino wammanga lwaki ekibozi kino kikuba foreign policy lwaki kijjidde mu kiseera nga Museveni takyatunyumiza lwozi yatunyumiza nga we balwanyisa Idi Amin Dada nga takyatunyumiza NRA wabula atunyumiza colonialism na imperialism mutagenda bikkiriza wano nga ne ku kyemmwanyi mwamuwulira nga wayogera nti ajja kuteesa nabo kasate bakkiriza colonialism ekintu ekyo kivaawa weebuuze lwaki ekibozi ekyo kijjidde mu kaseera nga waliwo olutalo kubanga olutalo terunaggwa luli wakati wa Muhoozi Kainerugaba ne ambasada wa America then mwabakitambuza nga mwefudde bakomuledi mwambala nga ffe mukoleraani kubanga omuntu atambuza ekintu ekyo ye Museveni ne Muhoozi era abali mu lutalo ye Museveni ne Muhoozi be bali mu lutalo ne ambasada wa America nabagamba kuno ku internet kuliko abantu abambala nga ffe nabagamba eno revolution kasengejja era muntu yenna ne wanaabanga ayogera bulungi atya naye nga tateekeddwa kubeera mu revolution agenda givaamu just take our maaso abiri at a certain time bagenda kwokya kati batandise kakati essaawa eno akugamba tezigasa ne mulina omusango mu ICC mulina omusango mu ICJ mugulina okitegeera nga n'abantu beekasese ebikolobero byabakolako mu 2016 batandise okufuna justice eryo akubiddwa sanctions Anita Amongo akulye essiga eryokusatu akubiddwa sanction nga bye sente nenga mu Uganda court tezimukutteeko wabule ebweru ne bamwocha sanction n'ebyobugagga bye ne babikwata nga kati essaawa eno takyayina nsi ekolagana na Bungereza wadde America gyakyasobola kugendamu nga kati ne walwalira wafiira mu Uganda okitegera ekintu kino lwaki ekintu kino kijjiddewo mu kiseera nga justice Winnie-Dolo omubbi oyo takyasobola kugenda kutula ku kitebe kya jealousy lwaki we bijiddewo so kati gwe muna Uganda wona amala okufuna answer ezo then n'ogatta neno video gye tugenda okukola ogenda tegeera abantu abo gwe bakolera okitegera ekintu kino ogenda kutegeera ni gwe bakolera nabagamba just gwe tokayananga nabo gwe muteekeko kamaka wooti weeyongere fena budde bwakuyomba n'abantu we are called infinite class we batuyita fe notices zaffe tetuzikompeyalinga na muntu yenna era nabagamba omuntu alina notices zitufaanana oyo ye muba recommendingira era nakaba recommendingira pass facts oyo omu nkiddamu pass facts is a teacher kati n'owokubiri bamuyita Lukwago Suarez yasobola okukola ekintu ekitufaananako those are the two pages unless ng'ekintu okisanze eyo osobola okinsharinga naye obanga sijja okisanze tokisharinga katugende zaali gwali bwe buti ennaku z'omwezi nga 4 omwezi gwa Desemba omwaka gwa 1991 ono nakyemalirawo e Kenya gwe bayita Daniel Arap Moi nga foreign policies zimunyize due to fear of cut off from aid ne protest from citizens oba internal critics ba politician ne mu Uganda tukimanyi ba politician be waffe bali compromised ne ku internet wano mwina hashtag je mutambuza we are saying no to parliamentary presidential elections je bagala okukuba lwaki ekintu kibatuddemu omwami ono yabadde Geneva webanga zino tezikola lwaki reforms zino taziteeka nga tasogenda Geneva yabadde agenze kola ki lwaki abagezi baakuno tebatubulira ono kyabadde agenze kola Geneva lwaki ngale tukimanyi nti alina article gyaleeta eriko gye bayita independent observer onabeera UN oba abantu baleta observers from international community
tukimanyi nti eno article kweri ku reforms zafulumya naye saawa eno weyavuddeyo bakugamba nti reforms zifesinze resistance from political class okiraba resistance eno ogiraba dine ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa December omwaka guno okitegeera kweziri naye ekintu ekyo kijjidde mu kaseera nga ono yakamala okuyisa ki statement ekwatagana kwezo reform okiraba nga bali ku chapter 4 ku Sheraton then bakugamba tebigira target eno yaki Museveni alwanyisiza abantu bano bikyaganye okitegeera era akozeseza nnyo akatarget okuba president waffe biganye byonna bibuuse etteeka ly'ebisiyaga baliyisiza ye okitegeera etteeka ly'ebisiyaga ne tujja ku ki etteeka ly'ebisiyaga tulivuddeko ne tujja ku baali baagala mulemesa tutagenda ku kitagenda bweru lwaki omuntu oba omulemesa okugenda bweru batebikola okitegeera noba buli awo nga bafuguma nga batugamba Kyagulanyi buli wagende bweru ayono n'ekifaananyi ky'ensi lwaki babeera bafuguma batebikola lwaki tebatuula wansi ne balirakisinga oba tebikola ekintu ekitakola lwaki okiwa amakulu bwekola ekitambula mu maaso ogende okitegeera ekintu kino kyavaawa nabagamba omusajja ono yasayininga agreements era nakugamba His Excellency Kyagulanyi yaleeta olutalo luno olw'ettabu Museveni lwatasobola kuwona olwa agreements Museveni ze yasayininga ze yayingiramu His Excellency Kyagulanyi era akapya ke yakakola mweno revolution kutinkula foreign policy na kutinkula abantu balumbe Museveni ezentalo Museveni tasobola ziwona ukitegeera ekintu kino Museveni ali mu kintu kye bayita American foreign policy ne revolution yaffe eyita mu kintu kye bayita American foreign policy human rights ne democracy tuyita mu kintu kye tuyita colonialism eyo policy ya Bungereza all the way from 1894 1900 1962 okitegeera ezo nazo nazo tuyitira naye Museveni ono lwaki atya America kino kankateeke waneno kino kiraba kino kyatya tilwaki Omumerika ono ayina doctrine gye yayingiramu nga eyina direct intervention oba bagita imperialism ensonga lwaki Museveni essaawa eno ayogera nnyo ekigambo imperialism ne Muhoozi yabagamba ti akalulu konna akatalonde kitaawe oba olonze colonialism ekintu kino kivaawa after Cold War oba World War 1 ne 2 nga ziwedde wagendawo Cold War byali byanfuna nti abantu bayavuwala ensi zonna zayavuwala and America was the only country to save them kubanga luno talo nabagamba lwali ya Soviet Union balwananga Soviet Union ne bano nezino side ya Bungereza okitegeera ekintu ekyo kati after this war Omumerika yaliwo okuwola abantu bano sente naye before this doctrine balina doctrine gye bali bayita isolationism oba non direct intervention mu affairs oba foreign policy yensi yonna nga bakola isolationism oba non direct intervention mu foreign policy yensi yonna era America losinganga sente nyingi nnyo ku bantu bano nga babawola sente zaabwe wabula batuuka okusasula nga abantu bano bakola ki babeefuulira kati during the 19th century bakyusa doctrine eno to direct intervention oba imperialism nti ye affairs zensi kati agenda ziyingira mu direct due to the commercial interest and strategic plans zaabwe zebabeera balina kakati commercial interest zezitya leero mulaba BRICS kuba nabagamba eno revolution bakusomesa ekintu ng'okirabako abasigadde babeera mu propaganda leero laba BRICS eri mu Uganda BRICS eno ekolaki it is there to threaten America's commercial interest kubanga eyagala kuba dola okitegeera ekintu ekyo eyagala kuba dola kati due to that doctrine America kikikatakatako okola direct intervention okuva kweno doctrine Museveni yakola ki gye yasayininga nabagamba Museveni's greatest fear of foreign policies zasinga okutya ate foreign policies zino zikolera mu bantu tisenga omuntu bano bakuliatingira alternating opponent natinkula abantu bano ne basituka doctrine eno ebeera automatically activated kubanga omuntu yaji activatinga okitegeera ekintu kino yensonga wakimbagamba titusooka tulindeko foreign policies zino zisembera olwa gundi gye twayitamu gye bayita human rights and democracy fe tusobola kumenya gundi mateeka ge twayitamu tulina gagoberera paka avenues nga zikoze eki nga ziweddeyo leero nakugamba mbu foreign policies tezikola naye nga mulina omusango mu ICC mulina omusango mu United Nations Human Rights Court mu commission mulinayo omusango tulina omusango mu ICJ okitegeera abantu b'ekasese bataafuna justice twagenda mu mwaka gwa 2016 twagenda mu ICC ne bafuna partial justice kitegeeza kooti z'Uganda zaite zisosola Aneta Amongo babbya abantu tebya bakwatako be sanction ebyo bugagga babitutte ng'olunaku olwaleero olina moral authority ki okutugamba nti ebintu bino tebikola style up mujja tubuulira gwe mukolera naye nabagamba eno revolution is only for the strong ones okitegeera
walino eno front gye muliko